kasitoma omuntu kwata endagamu nti olugiroko olina mukwano gwa maama we taata anina togamba nti endagamuntu olugiroko nga wetwala simukali wano wenyini wokulina okuzindaalo olaba ba agensi baffe banyiridde mu tishati zaffe tukana ndagamuntu nkiddamu simukali zibbiri MTN ne Airtel ozitwala ziwedde ate zikuza netiwaaka netugamba tekyali kulinnya bumo tekyali kulinnya kyonna tetulina okwogerako kyamukulu Museveni obubbi bwonabwona eyabuleeta mu ggwanga omuntu yenna ama obubbi yabuleeta mu ggwanga kiwulira omuntu yenna wooba ogamba nti no bali abakola bati obubbi bwonabwona busibuka waki waggulu kitegeera kati gwona onaŋŋamba mbwambw ate ono yabba oli yabba ya ono yabba obubbi bwonabwona buli wa mukulu era omukulu yanesooka okwetemawo agende obubbi tojja mama mbeera mbi anti mwami twogereko antwogereko tewali buzibu twogereko buzibu anti twogereko mwami anti twogereko jasitandika n'erinnya lyo kangu nsooke nkuyitiremu gye buvuddeko nze nkolera Kingdom TV gye buvuddeko President Museveni yavaayo n'akwata ababaka 3 n'abateeka munda permanent secretary naye bamukuta akulira mulago bamukutte lwaki lwanguzi tubaye tukyali ku bakulembeze ba NRM enga fantu andisuse netusukirawo ng'abantu naffe ne twekalakaasa mwetemwegomako ku mawanga amalala naffe tuveeyo ng'abantu kubanga kati saayi tukolera mmere yaleero ebyobugagga twabivaako naye kibuka tewali kitasoboka sigadde ensonga y'abantu abali mu gavumenti badde nsaba nnyo muzeeyi kyabaakola abantu bano abakadde bonna asooka abagyeku kubanga be bali enguzi ate bakuze ekintu bakiremeddemu okiraba naffe tusobola okuganyulwamu babateeke ebbali n'abalala abatoloto nabo bakole eri abalumirirwa bannaamu kuba muzeeyi talina nnyo mutawaana naye bano abantu be bennyini nabo batuyambe basobole okudda ebbali kuba bakaddiye ate abato nabo basobole okubaafuna omukisa okuyamba bannaamu kale ensi yakuyamba otayamba munno ng'akyali muto agenda kubeera waani nze kyembadde nsaba okulembeze muze akyuseemu abakadde abasooka abateeke ebbali kuba bakola dda n'abato nabo basobole okufuna ku mukisa okuyamba bantu bannaabo byebyo mukama wange kiriwo kize kyendaba nti mu malwaliro temuli ddagala amasomero ebyo nawe tuwali enguudo zonna tukaba bukaali kati embeera nga bweri mu bululu mu mbeera eyo kuba bannaffe bo tebatuyamba nti bo babatulaasi ekiriyo kati ze kyensaba nti lwaki lwandibaddewo eddagala mu ddwaliro aba alwadde asobola okufuna obuyambi nekubo amakubo nga malungi kuba tetulina nyo ekyetwagala kinene n'ekikulu tutambudde bulungi abantu baffe balungi abalwadde bafunye eddagala naye n'otwala omulwadde otuse wali otandise okukabira wali oba tolina sente teri kujjanjaba muntu kati nze embeera eyo gyendaba nti badde nsaba nnyo muzeeyi bambi atunuulira ensonga eyo so okuyamba bannaffe n'ensi kubeeramu mbeera tuli bikoola tulina nnyo kirya b'enguzi kyembadde nga ku bantu abali b'enguzi badde nsaba muzeeyi kyabaakola abantu abo ebintu biba bitegeregese ddala bimugibweko bisobola okuyamba ate abalala kubanga eno ensi giyeetaaga
tuliwo kuyamba bannaffe olabe naawe omuntu ng'ali ku byobuyambi asobola naye okubeera nga atandikira okukulaakulana ng'atandikidde kugwa yafune naate weobiva n'otereka noyagala okuba obugaga bungi obugaga tekuyamba bino ebyensi newonaabuba n'okukolawo otya byonna neero okugenda kubireka bulesi nze kyensaba omuntu wabanga ng'akakasibwa ddala ebintu ebyo bimugibweko era era aswale ne mu bantu nze kyensaba kubanga eno ensi yeetaaga okubeera nga tuli bantu balungi ne Katonda kyayagala nga neera osigala nga Mukama yakulabanga ekintu ekitalina mugaso kati nze kyensaba tudde eri Mukama ate tukole ebintu ebigasa bannaffe tusobola okubeera obulungi ne Katonda asobole okutwongera ebirungi mu maaso okusinziira ng'ensi weetambula ya Uganda ebintu byonna bikyuse ate tetusobola kuva eri nga tukaka ki kye batadde bannayuganda ekisookera ddala emisolo giri waggulu buli omuntu nansi ng'omunnayuganda owa wansi abali mu ofiisi bannamawanga tukolagana nabo olwekyo otuuka wetutuuse wano mu 2021 ekisingidde ddala okubayisa obubi emisolo giri omwaka sente katono abaka abatukaaga bakola naye ngaensi balabanyagiriza kati enguzi yo enakwasibwa bannamateeka omuntu yenna abaalidde enguzi abalina okubalanizibwa bannamateeka bamukoleko nga bukyetaagisa naye tolira kuva eri enguzi kweri buli kimu nekitambula nga bwekiregatta olw'ensonga nti ekosa bingi nekyo kyenyinenyini oli kyabagitaddemu yabaafa kuyitawo naye nga bisigadde bisigala binyigiriza baffe bano baate tebatambuza bubi emirimu naye ekisinga okukosa emirimu gyabwe sometimes baliddono nti nezino enguudo z'olaba zijjudde ebinnya ate nga batusuubiza nti kasita babeera nga batusewe batyo enguudo bajja zikolera mu bubi enguudo zikosa abantu bonna olw'ebigere olw'ekidduka olw'amagaali olw'ekkotoka naye ate bo tebavuddeeyo nga bo mu time frame gye babaweramu gye balondera okubeera nga bakoze batuukiriza obwo obuvunanyizibwa bwabwe babeeramu okukolera abantu basiime n'eggwanga libeere nga lifunamu Charles mbeera muno mu mukono n'ekizibu kye tusinga okuba nakyo wano ky'abasirikale ba Uganda be bakuuma ababbi kati nga olunaku olwaliro bandibadde batwegattako fena ne tulwanyisa abasajja bali abali mu paliyamenti kuba bo batono naye bo abasirikale ba Uganda be basingira ddala okukuuma bali abasajja ababbi naye leero badde batwegattako ne bo bennyini abasirikale ffe pennyini tugenda nabo netulwanyisa agasajja gali agabbi agali mu paliyamenti andi bagamba Uganda yebireeta kubanga singa sente zonna zodde ezigweraawo singa zibeera muffe bantu singa zigenda mu malwaliro tebyandibadde singa tuli bulungi ne President Museveni teyandibadde nabuzibu singa tulina enguudo ennungi singa tulina amalwaliro amalungi singa tulina okusomesa abaana nga tetuwerera abaana yasinze tulumya obwavu olw'ensonga singa tubadde tetuwerera abaana singa tubadde tulwala nga tulina amalwaliro aitwana bali tumwagazaaki yandivuze paka ne bwakoowa n'ekisinzo tumutamya paliyamenti ye n'abasirikale be kuba tebalwanirira bantu ffe balwanirira muntu omu paliyamenti na Museveni ekyamazima olwalo olina kufa naye nga ekyo kiyimiriddewo ku nguzi kati bwetudda ku bantu abaweebwa ssente nga balidde enguzi ekibuzo kyaffe ekikulu nga bannayuganda ani agaba enguzi
nga tetunanenya bagiridde tusooke tunoonye ani agigaba. So kati ekizibu kye tusanze nti agigaba ye muntu akyasinza okuba omubi kubanga essente ezo gavumenti yandibadde zikozesa naddala mu kuzimba amasomero. Osanga abaana baffe nga bagezi naye nga tebalina ssente wadde omwana w'omwavu akola bulungi sciences n'akola okubala n'abanga mwana mugezi ali mu senior 6 amazeeko nga talina ssere zimwongerayo awunzika atunda pensani n'obutaasa. So kati ekyo kyekizibu ekiri mu Uganda nti enguzi eyitiridde abantu baffe bali mu mbeera mbi. Tuuka mu bifo by'obuvunaanyizibwa naddala ebifo ebinene nga bw'olaba paalamenti amadisitulikiti abali mu bifo ebineneko ddala nga birimu naddala okufuna kasente basuubiza bingi ne bakola bitono. Ekyamazima bwe tusindika omuntu nga mubaka ba paalamenti tusuubira nti nawankubadde gavumenti enatuukiriza naye omulimu gwe tuba tumuwadde ng'omulimu gumusobozesa okuyambako ku bantu b'ekitundu kye ekiba kyamusindika. So bwe tulaba nga omuntu akikoze ekyamazima aba atudisappointinze nnyo era gubeera mutima mubi.